It is the final channel, be in the know, nga bulijjo final channel ebeerawo okutuusaako amawulire ag'ensonga mu ggwanga Uganda n'emirirwano era n'abantu ab'ensonga. Olunaku olwaleero tulina omukulu Yekolera. Yekolera Uganda Yitongwa. Yekolera Yitongwa. Buli wempulira erinnya lyo Yitongwa. Sooka obuuze kulaba ku the final channel kuba bayinza okuba abo bakulabye eyo yonna nga tebakulaba ku the final channel. Abalabi baffe ku the final channel. Amanya nga bulijjo nze Yekolera Yitongwa for the first time ndiko wano. Era ndi musanyufu nnyo mugana wange okubaako wano mulundi ogusookedde ddala. Ekintu ekisinga okumpa essanyu munnange mu nsi kwe kubanga ate abantu abasinga ebintu mubirabanga ffe. Abantu abasinga basobola ottuma opportunity ezituulako wano. Olw'okuba tubunyisa message y'enkyukakyuka ffe tuli threat muganda wange. Tuli bajaasa abatakozesa mmundu. Abakozesa amaloboozi ne wabaawo abalala abakozesa olutamba nga president yakubya akayimba ogenda osegeera so tuli balwanya abakozesa amaloboozi n'olutamba si kyangu nnyo olutamba ye gita kakati si kyangu nnyo bantu kutukkiriza abatiitiizi kutuulako nammwe so nga ate twaliyagadde nnyo twongere okusaasaanya amaloboozi gaffe ag'enkyukakyuka. Yekolera ali eyo ku final channel ajja kwebuuza okolera ani? Yekolera okolera ani? Owulidde yenze Yekolera weekolera ate ombuuza gwe nkolera bino ebigambo byenjogera by the way si byogera ku lulwo nsooka byogera ku lwange kubanga ebikunyiga nange bye binyiga nze sisobola keera ku makya ne nkolera mu 7 ate ngali mu kudobankanya Uganda enkya mwe ngenda okubeera nga nyigirizibwa kyenva jjajja wange munnange nno nguli Sylvester Kiwanuka yantegako erinnya lya Yekolera weekoleranga tokolererwanga kati ne bino ebigambo byenjogera abantu abasinga balowooza wabaawo antuma byogere neekolera neerwanirira nga naye bwenjagala weerwanirire teri agenda kukulwanirira weerwanirire jjajjawo yakutuuma Yekolera Yekolera weekolere ate erya Yitongwa nze wempulira erinnya Yitongwa kyanamu nenga mu musajja anti kakati era kyolaba omanyi okuleeta ku the final channel nga wempulira Yitongwa ne ngamba Yitongwa oyo nga bagamba musajja ali musi kakati ekinjagaza Yitongwa tulina ebintu bingi bye tufaanaganya ne Yitongwa omugenzi ekisooka ffenna tetwagala Museveni. Yitongwa ye musajja yasooka okuyeekera Museveni ebituufu bano boolya babayeekera simanya Koni Alisira Kwena Kibwetere simanya Jamiru Mukulu abo bonna bitongole bye omuyeekera omutuufu yali ani? Yitongwa ye yasooka okulengerera ewala mu mwaka gwa 95 n'agaana omusajja si mutuufu nagezaako naye by then Museveni yali akyasibya abantu akatambaala mu maaso era neebaza nnyo Bobi Wine n'akoze ekyamaanyi okuggula bannayuganda amaaso ne bamanya nti ono atusiba katambaala ku maaso kakati abayeekera abo ye yabadde ng'abateeka oli ye yali omuyeekera omutuufu ye yasooka okulaba nti ono omusajja si muki Yitongwa bamukwata kakati Yitongwa yatoloka n'agenda Germany Museveni gye yamulumba n'amutigumbula mu 2013 kakati okuva lwe kiri nti Yitongwa nze naye twali tetwagala Museveni n'osalawo erinnya lye lireme ate n'ekirala nga tweddira gumu ffenna tuli bazzukulu ba Mukale Kambugu Njovu Yitongwa linnya lya Njovu kakati erinnya ly'ettuufu ye yali Kikomeko Habati kati yenze Kikomeko Abudu Yekolera nga lwaki sitwala erinnya lya kitange oyo gwenfaananya amayisa ani yamutuuma Yitongwa ategeera kye kitegeeza Yitongwa erinnya yali Jakongo omununuzi Yekolera wannaye wagenda okukuba embooko ku lubuto abantu babeereyo balaba munnange ate ye Rita yattibwa buttibwa Dani Chaine yattibwa buttibwa Yasini Kauma yattibwa buttibwa wankuba embooko ku lubuto looza abatanyambyeyambyeko musajja gwe nkutunuulira ne ndaba ng'oli muvubuka muto naye ebigambo by'oyogera nga bikaluba nnyo n'ojjayo statement ya president nti muveemu akatengo era wenkutunuulira buli wendaba ebintu byonze mbiraba era abantu baŋŋambye tunoonyeze Yekolera. We are the youngest population in the world, we stand a chance
If we all come together we can change our destiny. Kakati guno mulembe gwaffe abavubuka. Kitange sengeera abadde teyafa. Senga akaddiye. Ngara kyasobola yiriba ono gwe tubeeramu. Kakati muvubuka gwe ali eyo. Buvunaanyizibwabo nkiddamu. Muvubuka gwe ali eyo. Buvunaanyizibwabo okununula omulembe gwo. Abantu abakadde banaatera offa. Bo already kati bali mu future yaabwe. Kakati gwe omuvubuka omuto buvunaanyizibwabo okununula Uganda gyoyagala abaana bo babeeremu kuba obaweeredde basomye bali mu kusoma. Naye kyannaku nti bagenda kumala okusoma bagenda ossaba emirimu bababuuza ani akusindise naddala nga balina eno ennyindo ng'eyange. Okitegeera muganda wange. Kakati after that abaana mugenda batwala mu ddwaliro babamu eddagala. Kati buvunaanyizibwabwo ng'omuzadde okununula Uganda gy'oyagala abaana ababo babeeremu. Waliwo kye batugamba nti mwe abavubuka abawakanya muzeeyi mubeeraawo ne mugamba abayisiza bubi biki yabagema ne mukula kye muba temwafa. Tebakugema. Kyannaku nnyo. Tebakugema. Kyannaku nnyo. Taata okukugulira omuceere ku Krisimansi n'agukulangira. So nga bwe buvunaanyizibwabwe. Yangema ku ssente ze yasikira ewa muzeeyi Amos Kaguta oba ku ssente taata wange ze yaweeranga omusolo. Gwe singa okeera ku makya ne nkuwola ssente zange nkya n'ozizza oba onnyambye buyambi. Ag'obo ngamba mukulu. Oba tonnyambye oba ozza kyange. Ale n'ekirala kyannaku kyagamba nti yatugema. Gwe bw'osimba ekijanjaalo oba oyagala kikule oba oyagala kifiire mu ttaka. Banjagala kikule. Oba oyagala kikule. Naye ate agamba nti yatugema. Yate yatutta. Ye yatta Rita Nabukenya. Ye yatta Yasini Kauma. Ye yatta Dani Cheyune. Ye yali asse His Excellency Bobi Wine mu Arua. Ye yatta Fefe Kaserubogo. Ye yatani okitegeera kakati gwe bw'osimba ekijanjalo eyimu yeeba yakukula okikungule okirieko. Naye yono agamba nti yatusimba ate ayagala tuttira mu ttaka gye yatusimba n'omutunuulira naye ate n'otamunenya lwa nsonga emyaka gyali era gikola ebyo. Ogenda kuyimba buyimba obwo wano. Obuyimba saagala kubuulira wano eno wadde nkuwadde platform naye era nina obuvunaanyizibwa okweditingamu ne ŋŋamba yeekolera wano tayitawo olw'ensonga wulira. Siwemula fe wano waffe mu Buganda okwemula kyekivve okwogera amazima oba toyiseewo. Yeekolera tavumanga ku muntu, yeekolera tavvoolanga ku muntu, yeekolera ayogera mazima lwakubanza enjawulo munnange gye nnina ekiwundu wemba nkinyiga okwagala okuwona amangu kikale nkikwatamu obulumi obwo n'obuwulya naye nga mba njagala kukola ki? Ojayo olugero nteesobera okwagala si kiyita eno n'otandika okutakuwuliriza n'otandika nkikwata awo wennyini kuba mba nyakikale. So mwe bwe nkwata mu kiwundu ekyo kyennyini nga mugamba nti onaayogera so nga munnange ate gwe gwantumwa nze jjajja wange Butambala bwe yali ankuza yaŋŋamba ekikyamu kyogereko ng'ekikyamu. Pipa togiyita kikopo kinene. Giyita epipa ekitiyo tokiyita jjiko nnene. Kitegeera munnange bwe ntyo bwe nkola ebintu byange taata. Kati Yekolera tutuukidde wano nga olina embirigo. Nze nfunye amawulire ag'enjawulo nga baŋŋamba olw'okutaano luno toyinza kulusula wano mu Gardens Wall. Ogenda kubeera mu Kanyogoga. Ensonga naawe ogimanyi. Eyaki nasi simanyi munnaye musango gwe nazi. Wavumye Bebe Cool n'omuvumba paka mu byenda. Navumye ku Bebe Cool. Anti nzi kye baŋŋambye. Bannange kyatandika ddi omwana okusiba omusomesa we? Bannange ensinga eyo noonese. Ate oli akubye ate yakubira enduulu. Akukubye ate yakaaba. Ye kyatandika ddi gwe abasomesa bakati muntu kyo batwalira ebirabo okubeebaza okusomesa ate kati osiba basibe. Nze nani ozanga ne Bebe Cool yali badde ampa birabo byange. Bebe Cool ampa ebirabo byange olw'okumusomesa nze nabadde muteeka mu layini ye yennyini yayimba akayimba ti ebyo ebizibu mwoyita bipande ebikulaga nti toyita oyita waki. Kali njagala nfuule ng'akapande akamulaga ekkuba ettuufu nti okuvuma abantu kikyamu. Nze nabadde musomesa. Ekisooka kya byonna naagadde kumubuulira Bebe Cool butya abazadde bwe bawulira nga baswadde mu maaso g'abaana baabwe baabawuliza. Bebe Cool yakoze ensobi ki? Yagambye byabadde akola ebbanga lyonna mubadde nga mubiraba. Oyo yasooka n'avuma Bobi Wine
nga bwali omusiyazi ng'ali kwanika ati n'ensirika juzi bwe yakoze lisiti ye buvunaanyizibwa bwe bunaye ng'okukola lisiti ddembe lye nga ye Bebe Cool ddembe lye kuba munnayuganda ddembe ki ddembe lye naye oluvannyuma lw'okugikola n'ayita munnamawulire ono muto wange Case mubuuza nga Bobi Wine taliimu mu lisiti ye kyabadde simple nti tayimbye bulungi tannyimbidde lisiti eno ebaako abo Bebe Cool abamunyumidde kubanga kati bw'aba tanyumiddwa Bobi Wine which is okay ddembe lye naye ate kwe kugamba anti ennyimba zembi nga ye tasaanira ku lisiti ya Bebe Cool mubi ng'ennyimba ze kakati fe wano mu Uganda we cannot tolerate that nonsense nabadde sikawulidde Bebe Cool yagambye atya mubi Bobi Wine ng'ennyimba ze ennyimba kati omuntu endabika yeze ennyimba neŋŋamba abaana ba Bobi Wine munnange nabo balina smartphone ebintu ng'ebyo gwe eyali badde anko waabwe oyagala toyagala oli anko waabwe kuba Solomon bwe baamuzaaya wali mukwano gwa taata waabwe okitegeera muganda wange mukyala wa Bobi Wine alina naye smartphone kitegeeza oba anko we kakati omwana bw'akutunuulira ng'ovvoola taata we bambi naye aggwamu amaanyi Bobi Wine n'amala aba nga atudde n'omwana we omwana namuleetera daddi labayo okitegeera kati Bobi Wine aswala mu maaso g'omwana we n'omukyala we secondly bano abaana baffe mwenna mukimanyidde ddala batuyita ba superstar we are the last men standing mu maka gaffe era bw'onyiiza omwana wo akugamba ekiga ngenda kukulopa ewa daddi kubanga akimanyi there is no one is more powerful than dad okitegeera kyentegeeza kati omuntu bw'akeera n'akuvuma mu maaso g'omwana wo abeera akukoze bubi nnyo njagala omuntu ajje akuwemule ng'oli n'omwana wo nze misaki oyo giringa emyaka ndoza 15 emabega misaki yagamba okusoomoozebwa kwati asinza ossanga kwe kubanga ovuga otudde n'omwana wo katende mu mmotoka oli n'akuyitako abulambwa gw'oyimba neweebuzaabuza ng'olaba toyina mirembe oli n'omwana wo oswadde omanye ennaku zino basobola kugamba embwa eyo eyogeranga naye bakuwaaba ebyo basudde yali yabigaana yagamba embwa teyimba era nga ye bw'ogamba nti embwa eyo eyimba ng'akusabula ekyo kiba kivumo ebyo bikola mu bano bamusiba nviiri si mu basajja ba misaki baabasudde oyagala nange kunnumba nviiriza anti mmwe muyina engeri gye mukyusa ebintu byammwe nti omugezi gwe muyita fala omubbi ate gwe muyita omugezi kati mmwe olwalo nammwe lwe luki lwe lulimi lwammwe kaakati nze gentleman misaki gentleman Bobi Wine yafuuka gentleman omugenzi basudde yali gentleman sebata kati bw'omuyita embwa ne bw'oba omuwaano oba omukoze eki kaakati ekintu kyonna ekikuweebuulanga mu maaso g'omwana wo tukkirize tugaane babeera bakoze eki bubi kakati naye bagenda kukusiba alindako nze nayagadde kuwulizaako mwami Bebe Cool nga bw'abadde awuliza banne ng'okimanyi oyo yasinziirako ku TV anti kalutalo kayimba bulungi naye kampi nnyo ng'oli mu nnyumba yo mu kisenge naye olina kati omukyala olina omwana nga balaba omusajja ku TV ali ku taata waabwe amuvuma okuba akasajja okitegeera ekintu ekyo era abayimbi mwenna n'abantu Bebe Cool bavuddeko ebirabo muleete eka gye ndi namuwuliza nga bw'abadde abawuliza nze nakitegedde kuba alina omwana we of recently gwe yawa smartphone yamuwa iPhone ku mazaalibwa yali 2019 ebambi yamuwa iPhone wali okutte kwa iPhone wali okutte kwa iPhone munnange nnyumirwa nnyo ebintu ebituusa empeereza ku bantu kati wano wendi webiba bituusa empeereza ate iPhone njagaza ki gwobadde okimanyi there is iPhone user out there alasobola kwogera bigambo bigatta ku nsi ng'akozesa iPhone kakati bwe mba nvuga pick-up yange Sahara ng'esobola okunnyambako neddusa abalwadde awo ku kitundu kyaffe mu ddwaliro munnange ate ya mugaso nnyo okusinga owa Benz atalina kyagatta ku community so siina kye neetaaza ki iPhone kale okuzzaayo ku mulamwa musajja wange nkimanyidde ddala bulungi nti abaana be bali ku social media okitegeera bye nabadde njogera baabadde babiraba nabadde njagala bamutwalire akatambi ako aswaleko then omanyi bagamba bw'otaba muzadde
oyinza obutaba na mutima gwa kizadde nze yekolera ndi taata bwe mba ngenda okuwa omwana neiba ne abapamye mu mulyango gwange oluyo olwo bwe mba nduleeta nzijukire nga singa abadde mutabani wange nali mukubye eŋŋamba asaali mukubye either nenkendeeza ku maanyi gaalwo oba nenzizaayo muki kuba ndi muzadde neefumiitiriza kaakati ye nabadde njagala naye yeefumiitirizeeko awulire empisa eyo bweruma nga bagikufumise nga bw'abadde agiwuliza abaana baki banne mu baana baabwe otherwise atufuuyidde omukka emyaka mingi mbuuze lwe nafuuyeeko katono yanyiise nnyo mwami Bebe Cool Sali njagala okukujjukizaamu ekintu kimu gw'obadde ng'otufuuyira ojja nti ffe tetulya bijanjaalo naffe ebijanjaalo tubirya otherwise nze saamuvumye nabadde mbuulirira mubuulirire nabadde mulaga kkubo ttuufu lya kukola ki nabadde muwulizaako nga bw'abadde awuliza banne mwolwo yeekolera abaavumye abaayo olwo mba nvumye mmwe abammanyi oyo Bebe Cool olwo namuvumye mwabalabi ba The Final Channels olwo mba nvumye zawo mba sivumye nze naga nakulira mu kyalo ale twakulira eri ku nkuzi ewala ewali ebivumo biri ebyabanguli jjajja ebyasookawo bikagaggala naye saabikutte nako nno weewuunya nze nina ebivumo ebiganda saabikutte nako nayise ku ngulu naye nayagadde bambi kumuwulizaako nga banne bwe bawulira osanga anaddamu ak'obuntu amanye nti okuvuma omusajja munno muzadde munno mufumbo munno kintu kikyamu nnyo era ambadde musa mwami Bebe Cool Sali ng'obutima buwambuka sirabawo bakuba kibooko ate bankuba kyekyo kyebantu kye baagala abantu baagala abantu abasomesa eggwanga abantu baagala abantu abakwata mu biwundu nze ebiwundu bannange munneewuunye si byambalira na giraavuzi nga najjanjaba abalwadde bange mbajjanjaba si beenyinyala nkukwatako kakati Bebe Cool andeetera ebirabo byange anneebaze olw'okumulaga ekkuba ettuufu otherwise nze siwulirangako muzadde mwana yenna anenya musomesa we madamu oli mu binnyo ngenda nakuwabira ku poliisi onsomesa otya kakati nze omusajja eyasomesezza mukulu munnange ne mulaga nti lino ekkubo kyamu tolikwata ate nze gwayagala osiba ate nga Bebe Cool munnange oyo si yansiba bakozesa mukozese nze olwo olukwe lwe nalutegedde bamuwadde $445 bayite mu ye bankwate n'ensi bagirage nti bamukutte kuvuma muntu bw'ojja mu kkooti bakuleetera kuvuma muntu naye nga mukomera embooko ofuna za muhoozi naye mugenda okubala ebintu byammwe nga nabalabye dda so otherwise Bebe Cool katonda w'oku nsi munnange ale gwe nannyini makomera akulira amakomera ga kuno weetuli munnange Ssaabapoliisi wa Uganda Bebe Cool we yali eggulu bamusomesa nti erinnya Bebe Cool eba burandi era oli yenna avaayo okulyonoona agwera mu kolokoni kati kambuze erinnya Bebe Cool we liba burandi omusajja bulakasikini omujjukira oluyimba lwagy'envudde yasibira walabayo olowooza si gy'ogenda andi sooka oleke kyekyo nno kyekikulaga nti atali muweesi asiba abaweesi kyokka kisinga okubeera ekyennaku ku mwami Bebe Cool be bano abatema emiti kwe batudde be bano abasiika capati abalwanyisa kampani z'eŋŋano tomanyi kuweesa kyokka ate olina edduuka eritunda amakeesi amakeesi g'abaana okudda mu masomero naye ate abaweesa ababadde bakuwanga ebintu otunda obawe ssente za ate oli mu bakola ki basiba balwanyisa gwe atali mu bazzi nga ate otunda ebitanda kyekikusibya ababazzi ate n'ekirala erinnya Bebe Cool nakutegeera bulungi gwe atali mu bazzi ng'otunda ebitanda kyekikusibya ababazzi gwe atali muwandiisi wa nnyimba naye ng'ate oli muyimbi kyekikusibya abakuwandiikira oba mu kusiba bizinensi yo toyina njawulo na muntu akeera n'apama mu luzzi mwase n'amazzi ag'okunywa osegeera ate bw'ogamba nti Bebe Cool brand nga bwe bamusomesa ekyo yakakimanya nti ye brand naye ate omuntu wayigidde wategeera anyway naye ate ne Bobi Wine brand ate no sina brand bu brand he is a president kakati ye anti mubinge ennyimba ze kati eyo si brand twabadde mu music twabadde mu ki ate ekirala njagala Bebe Cool ambuulira ekintu kimu ye bw'aba brand eri si brand gy'avuma osegeera
neri brand ate n'ekirala brand ekintu kye bayita brand Coca-Cola temala gakola statement because is a brand omwogezi wa Coca-Cola statement emujja yakola ennyika brand kakati eno brand ate gye tulina ekyalina n'amaanyi agalangira omuntu obubiibwe naye kyonna kye kiri mwami Bebe Cool Sali we are more than ready. Nakulabako n'ekifaananyi kya Bobi Wine nga muli mu ofiisi eyo si achievement. Nina ekibuuzo kyembooza gwe spokesperson we kuba gwe baavumye waali naye ate ayanukula mulala. Omanyi gobadde okimanyi nti waliwo we nayogedde ku Bebe Cool waliwo abawagizi babanvumye kuba kyabakutteko. Abawagizi ba Bebe Cool yes ate nabo tobanenya kubanga wakutte ku gwe baagala then gwe kyekikulowo sandinze bw'onaakwata ku gwe njagala nga ne bannayuganda majority gwe yagala ngenda kusirika munnange waliwo emirimu gye tuyita egy'obwannakyewa seetaga kuba chairman okujja embwa evundidde ku kkubo obuvunaanyizibwa seetaaga kuba chairman okujja okugogola kasasiro mu luzzi otegeera waliwo ekintu kye tuyita obuvunaanyizibwa. Bebe Cool yannyimbira akayimba kannyumya obuvunaanyizibwa butandikira ku ggwe otegeera ennyimba za Bebe Cool oziwulira muyimbiwo ayimba bambi omanyi ne bw'aba ayina ennyimba ze embi ze saagala alebera baamuzenja neŋŋamba kyayimbye wano ekisajja kyaffe. Luyimba ki Bebe Cool lwe yayimba lw'oyagala? Olusinga okunyumya lwali tatalimba Yesu. Bebe kankuyimbiremu talimba Yesu wasuubiza byonna bituukirira. Kakati Yesu yansuubiza nti ndiraba ku Uganda empya ate nga waŋŋamba talimba yonna ekyo kye yansuubiza Yesu nja kukirabako lazima. Webale kuyimba kayimba kaso akayimbako soko omwebaze wano ku fight webale kuyimba kayimba akali mu kulwana naawe tudde. Omanyize lwaki njagala nkimanyi teri muntu mubi 10 ku 10 era teri muntu mulungi 10 ku 10 kati ko ngambye nti olina ennyimba za Bebe Cool z'owulira n'oyagala then nsobola okukkiriza nti wali oba wanyiize naawe onyiiga munnange ente eyo osobola ogikyawa noga ente no ineddalu nenga gamata gevaamu munne gakuwoomerera onywako otegeera kakati Bebe Cool yenga omuntu nyinza okuba kati sikkaanya naye olwabyayogera si lwakuba nti oba ki olwabyayogera ekitegeeza wakyusa byayogera ate muwagiranya nnyo akaziki ke keeyongera okukola ki otherwise alina ne statement banvuma olw'okuba ndi wa NRM munange eddembe eryo ate gwe atakimanyi nti buli omu ddembe mu ssemateeka wa 1995 si eyo buli munnayuganda yalina eddembe eriwagira munnabyabufuzi yenna n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyawayagala azironga si kyabuyeekera kakati ddembe ly'okuwagira mwami Museveni ale singa naffe okimanya nti ddembe lyaffe okuwagira gwe tuwagaya singa okimanya nti lyali ddembe lya Bobi Wine okwesimbawo okege wali owuliddeko wanuupu avuma jjajja Lagadi yogera mazima Lagadi yennyini yakola statement n'agamba abanuupu bagaba bavuma naye bavuma oyo ayogedde ku muntu waabwe obubi nze tebanvumangako abaye wali owuliddeko omuntu avuma jjajja Lagadi teri wanuupu n'omu yali avumye ku jjajja Lagadi okitegeera wali owuliddeko abavuma naye gwe bw'owagira NRM ate nga ffeeno otuyita biyenje ate nga gwe yatukulekera eddembe lye eriwagira otuyita bakamukujje otuyita basiivu nga tokimanyi ekibiina ky'owagira kyekiri essente zaffe ez'omuwomuzo kyekitunywako amataaga yenywa amataaga gange nze ndi wa bivvulu bw'obadde okimanyi nti ffe abamu twagenda mu lockdown y'ebivvulu nga tetunnagenda mu covid obadde okimanyi nti Bobi Wine yali bizinensi yaffe bw'okeera n'omujja ku stage lwaki bwe nsiiwuka siga nti gwa nsiiwudde otegeera ekibuuzo kye njagala okusembayo nakyo oba tunaatutuukira ku nkomerero ya olunaku olwaleero bagamba weekolera omazeeko abantu emirembe ku social media ddala abawagira NRM ovuma ekiramu n'ekifu ne bagamba fulufiga we yava ng'avuma yeekolera ye yaddawo munange nze sivuma sifuma nze sirina muntu gwe nnali nvumye internet ono gigobyeko abantu yeekolera tavumanga ku muntu yeekolera nabagambye ekimotoka kya kasasiro ekijja kasasiro awunyirira abatuuze nekimuyiwayo ekitenzi bafulufiga baavumanga nga bawemula nali mpemuddeko
njagala kubalaga bulazi nti mwemwe bamweyita bavumi bakyalo nze ndi wassaza okitegeera omuntu yekka gwe mmanyi eyewaanira mu kuvuma yali tamala emirundi nze ndi wassaza senga we yazimba ennyumba eyetegula mu kuvuma ate gwe bw'ogamba nti abantu mamazeeko ebirembe simanya tebanjagala olw'okubagambangako ku mize gyabwe kye bayita okuvuma era bannange teri kiyenje kiyinza ssanyukira kubaawo kwa dduumu mu nju oli dduumu ennyo nkufuuyira n'enkutta kakati munne nabadde nkola mulimu gwange mba nkola mulimu gwange nga dduumu kukulaga nti naye kino kyobiyenje ku social media abatasaani n'osanga omuntu nga tasobola na ku reasoninga be bano batamala emirundi junior naye nga naye ali ku Bobi Wine avuma olw'okuba akimanyi nti mwana wa mirundi alowooza nti olw'okuba mirundi ya analyzing ebintu olw'okuba mwa mirundi yasomesa nti naye asobola okubeera ye n'atamanya nti tule tewali ate mwana abasudde muyimbi n'atamanya nti tewali mwana wa kafeero muki muyimbi ensi yayagala kitaawo yayaniriza kitaawo gwe teyina budde bwo obuzibu bwo ne mirundi kwefuula taata we anedda omanyi weegenderezanga nnyo omuntu nga okumanya nti yeye alina okusooka okwogera omwana wa gundi bw'obadde okimanyi nti waliwo abaana bamunywanyiwa ng'omugenzi basudde nga nabo bayimba but today okumanyisa ensi nti yenze asookamu kali wololo kuluuza yali ataata bannange okumanya nti mwana w'abasudde alina kusooka kusiikinga kali ka sympathy mulyoke muwulirize omwana w'abasudde ye kaakati n'omwana wa mirundi bw'ali yalowooza asobola okubeera taata we so nno omwana wattu talenti si kibanja nti bagisikira ewame wali wavuddeyokko omwogezi nga ggwe ndowooza mu bajjajja b'essaalaba kabbuukulira mu ggwe olowooza ye mirundi tafunye mukisa mutabani we okubeera nga amubbuukuliddemu nga akyaliwo gwe bw'oba omutunuulira amubbulukukiddemu omanyi twalina omusajja bamuyitanga Ikilas Kawalya edda omusajja muyimbi mulungi kakati Ikilas Kawalya baitha wabatamanyi Ikilas Kawalya ye yayimba akayimba mwali temuliiwo mmwe nga gwe nazza gwa naggomola omuntu gwe nayagala okukira abanzaala yali taata wa Joanita Kawalya kati ye yafuna omukisa nti Joanita Kawalya ate yabiitinga erinnya lya taata we kaakati aletudde Ikilas Kawalya omunnyonnyolera ku Joanita anti Ikilas Kawalya ye yali azaala Joanita so si Joanita ono muwala wa Ikilas Kawalya kati ye yabiitinga erinnya lya taata we kakati bano balemeddwa n'okubiitinga amannya g'abakitaabwe bagadde waki mbu nabo boogezi kati kankubuuzi ebintu bino nga bafuulu figa isima baani bonna tebannaba kujja kanjogere kale ku fuulu figa kuba kati oli ku people power NUP fuulu figa we yali eyo Ashibaga Katobaani twali tetukuwulira wali oliwa nze amaanyi gange nagamalira nnyo mu music ate nga ebintu byange mbikolera eyo nze naleeta abayimbi kaba oyo Vivian Tendo genda obuze yese Omani Rafiki ani eyawa Vivian Tendo amaanyi g'alina olwaleero bigenda obuze Rafiki naleeta abaana nkoze n'abayimbi naye nze ebintu byange nabikoleranga eri mabega kyo kikusitulayo nojja n'ogamba kati kanyambalagane n'abasajja ku fulondirayo omusiraamu agamba bw'olabanga ekikyamu kitunuulire bwe kigaana okukyuka kyogereko bwe kigaana okukyuka kikwateko kati emitendera giri gyonna nagiyitamu akawe naga kanyambale n'ogamba kati kankijjewo kanyambale ngende nnwanagane nakyo twagala okumaliriza nkugambye ku Lwokutaano genfunye ag'omunkuulu endowooza ate ng'ogedde bayinza okukyusa mu pulogulaamu kitegeeza beera ku alert naye omukisa ngukuwa ku The Final Channel weetondere Bebe Cool ekisooka kya byonna nze ndi musajja musiraamu asaala esswala zange mmeka ekinsaaza esswala 5 kwetegekera nfa yange kuba nkimanyi ndi muki olwo weetonda ekinsaaza esswala 5 mba ntegekera nfa yange era omusiraamu bw'asaala esswala 5 bagwe bwogera mu kkanisa n'osaba obanga atereka mu NSSF sente z'olisanga mu bukadde ali bwensaala esswala 5 mba nterekedde NSSF y'entaana man savinze ku akawunti yange y'omuki
kati buli muntu asaala buli muntu ayogera ekigambo Allahu Akbar Yesu wa amaanyi omukama mulungi oyo tomutiisatiisa nakufa kuba abakimanyi gye kukola ki bakutiisatiisiza nakusiima kaakati andi muyimbi yagaa nti ekkomera geena ya ku nsi otegeera kakati temuntiisatiisa eyampumba ajja akole ki anjase otherwise nze ndi willing okwetondera Bebe Cool singa ate naye akeera n'akola kyekimu ku Bobi Wine akeere njagala Bebe Cool mukama wange I want Bebe Cool banta nanyini muziki Uganda gwevunamira bawaziwe na omukyala asinga obulungi in some parts of America, Caribbean and here in Uganda. Ndi mwetegefu okwetondera big size Bebe Cool singa asooka nabeere kwa Bebe Cool ansinga emyaka kati nga bwali ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okuyiga osanga n'okuvuma nze nakuyigira ku ye otegeera kakati bwali keera n'afukamira ne yeetondera his excellence Bobi Wine nga bwali mukulu wange njagga mukulu wange olaba yeetonze ampadde ekyokulabirako ekituufu nange kamukole ki mwetondere naye gwe omeze ebiwawaatiro obuuso oyagala kubeera mu bbanga kati ate tukulumbye mizairo za Amerika zikulumbyeyo zikonyeeko ale weekubira enduulu mu kitongole ky'ensi yonna nti baabano bangira ojja nti gobadde oba wa mmere oyo namugamba mu ngeri ennya atufuuyidde ebbanga lino lyonna ndeeta byakulabirako lwakubanza ebyokulabirako ebyendeta munebyo ebimpisa omuvumu kakati bw'ofuuyira abantu manya nabo ebijanjaalo babirya babirima babirya nawe basooka okufuuyira kati nze nasumuluddeko katono n'okaaba nnyo naye nga gwe banno bavumidde kyogamba olina ekinene ekisinga kaawo kyewakoze ekiriwa kyewakoze Bebe Cool kubanze olwo navumye abaayo olwo navumye wagambye bamuterewo awards sisowana kiisa so omukisa gw'ompa ogw'okwetonda muganda wange bwe guba gwe gugaba obulamu ogwo gutwaleko emulago segera baguba gwe gugaba obugagga gutwalireko ababuyayanira nze siri mwetegefu kwetonda nga ye tanneetonda kubanga nze nabadde nnyani kula ebyo byeyayogedde saavudde buvi mu bbanga otuwuliranga enduulu ku kyalo olina okugula mangu oluggi ogenda olabe ki ekiguddewo kali ye bwe yakubye enduulu naggudde oluggi ngenda okulaba nga waliwo ekibaddewo kyennina otereeza ng'omutuuze omuki omugunjufu so kyabuvunaanyizibwa ye asooke yeetondere eggwanga olw'okuvumanga pulezidenti waalyo asooke yeetondere bannayuganda olw'okuvumanga pulezidenti waabwe asooke yeetondere bannayuganda olw'okuvumanga his excellence Bobi Wine ate amale yeetondere mukyala Bobi Wine amale yeetondere abaana ba Bobi Wine then asembyeyo ani Bobi Wine omanyi ye nga Moses Sali alina enkola mwakolera ebintu nze wadde nvuma Bobi Wine naye sisobola kwatakinga baana gwe weerabidde nti bw'ovuma Bobi Wine olwedde oba ovumye abaana be bw'ovuma Bobi Wine oba ovumye mukyala we gono kimanyi gwokimanyi nti ebigambo bye nakosezza nga mbuulirira mukulu wange Bebe Cool abaana be baabirabye era ne banyiiga kale kinnabadde njagala kumuswazaamu mu maaso g'abaana be nga bw'abadde aswaza banne mu maaso g'abaana baabwe otherwise okulumba omwana w'omuntu ne bw'otamulumba director sitolumba taata w'omuntu oba olumbye n'omwana we kubanga ekikosa Bebe Cool kikosezaamu omwana we Yekolera tumufunye olunaku olwaleero tujja kumweyongera katumusabire ebizibu kati byayolekedde olusozi gambalagala olinya ensozi ez'enjawulo naye luno simanyi emisango nga gino gye bagaa nti nja kugwoza n'okusitama nsitamye toyinza kuŋŋamba nti olunaku Yekolera lwalifa mu ggulu agenda kusangayo omusango gw'okuwa omuntu akamere ng'enjala emuluma era gwe guwa musango gye bagaa nti nja kugwoza n'okusitama nsitamye mu maaso ga Katonda so gino emisango nja kugiwoza n'okusitama nsitamye temumpanga balooya. It is the final channel. Nyongera okujjukiza nti nno tubeera sponsored by Home Connect Properties Uganda Limited yateekamu amafuta okutuuka nga tubawa amawulire gano ag'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala okwebaza omukulu Yekolera mulabidde ebbanga era nga mulaba Saidi kwali njiraba nendetegereza nengamba naye omusajja nga ye mukambwe nnyo abali ku Yekolera official munanga ate siri mukambwe naye omuntu wenna ng'oyogera ku Museveni naawe tomanya busungu gye buvudde kuba otunuulira Uganda eno bweri n'ebigikoleddwamu n'ebigikolebwamu nga lazima simanyi na muntu w'obeera ng'oyogera ku Museveni n'omwenye essanyu olijjawa kale tujja kweyongera nga siri mukambwe munnange naye Museveni
ye nnumba gye nnalya eyafuule nze bwe mbambwa Museveni nnumba gye nnalya ne neeyongera okuba omukambwe ennyo nenga saali mukambwe tetwagala yekolera mwongera bizibu bye twogeddeko ebya Bebe Cool oganya okwetonda tujja kunoonya era Mukama ye mubeezi bw'anaaba akyatuwadde obulamu nga kayiikuuzi tannayiikuula. Kwera final channel we sign out. Seba abantu nga bakwagala nnyo.